Buterevu kitundu kino kyakubiri. Kitundu kyakubiri nze Dr. Kebbi balijja nkoona balamaga naye nno tweyongera okubeera nga tutunulira ebintu ebyenjawulo tuli ku ngeri gye tuyinza okugunjula abaana baffe, engeri gye tuyinza okugunjula abaana baffe. Nabakolera audio owasenga ne kojja buulirira audio munassaamu ebintu biyitirivu abantu bwe bamuwulirako ne balaajana. Dokita tuyambi kolayo ekitundu ekirala twabikoze ebitundu ate mu bungi. Abamwagala ojja mu kasanduuke kange waayo akasente katono nobeera ng'ofuna audio oyo. Butereevu ekakkiriza ne yeeteekamu ssente n'anoonya okumanya oyeke yayiga era n'abeera ng'amanya nti terunaku lwali okutemwa n'omutwala ku ssomero n'omusawo no bagamba agenda ayige. Ye yeka ayinza okumanya nti ekintu eky'okweteekamu ssente okuyaayaanira okuyiga n'okumanya byanjawulo. Kaakati bassebo ne bannyabo audio alimu ebintu nkumuliitu, yayongeddwamu ebirungo, yayongeddwamu buli kimu, yafulumye mu bitundu ebyenjawulo. Abamwagala ye yeka agenda okubeera ng'ayamba okubeera ng'anyweza omukwano gwo. Ye yeka agenda okubeera ng'ayerula emikisa gyo mu abaana abawala. Ate bwe tudda ku ky'abaana abawala ekyo nkisimbako amannyo kubanga kalunsambulira na buli kimu okubeera nga wane waffe kifaafaagana ng'entunga eyiika kitandikira ku baana bawala. Mu abaana abawala atamanyi bukodyo na buli kimu bw'oteekwa kukwata omusajja n'akuwa ssente nga yeesiimidde oweddeho. Kaakati bino byonna bye twakwese zaabu w'omukyala akola atya okumufuula zaabu ekirombe ne batayiikulanga kya bwereere naye gwe omanyi bwe kiruma lubeerera bali ne bayiikulanga zaabu buli amuyiikula adduka. Ebyo byonna biri mu ssenga ne kojja buulirira. Abaami enkwana, abaami biki byoteekwa okukola n'olyoka otwala mwana muwala nga tategedde. Byonna ssenga ne kojja kugambye ono kati mulimu sukaali w'omusajja, sukaali w'omwana omuwala. Kaakati bamikwano abali eyo nga tonnaba kubeera ng'otegeera kiri mu ssenga ne kojja buulirira abalozaako ku bitundu ate ebyasookera ddala keekadde yanguwa obeere ng'omwefunira. Ono audio yeka agenda okufuula ow'enjawulo era nze nabagamba ebigambo ebyange kagibeere emisomo gyange bw'otateekateeka mutwe gwo bulungi nnyo n'obanga weeteeseteese n'ogamba nti kampeeyo obudde kati mbeere nga ngoberera emisomo gino olwaleero mwana watulimbako egyange tebagipapira kubanga nze bwe mba nsumulula omutwe ng'esumululira ddala n'obusome bwonna ne bujjamu ne nzisaamu obupya. N'olwekyo ogwo nno n'olwekyo gwo ngwebaza kubanga ekintu ekyokunnyonnyola abantu n'okupangulula endowooza zaabwe tekibangako kintu kya muniino nnyo. N'olwekyo mwena ababeeranga eyo mubeerangawo nga mumanya nti bw'atyo omununuzi ali omu ate ajja okubeera ng'atuyamba. Nfundikidde nga nkunnyonnyola abaagala audio oli ennamba yange njibawa era nja kubeera nga njibawa ojja n'obeera ng'omufuna. Mbadde mbannyonnyola ffe tulabayo n'abantu abakulu abalina n'envi ali ku radio ba TV n'agamba nti ye kojja oba omanyi kyekitegeeza kojja bwe twogera kojja? Bannange kojja byanjawulo nnyo senga kyo kisigalirayo kuwe mukimanyidde naye kojja kyanjawulo. Ffe wano we twalabira n'abantu abalowooza nti kojja w'omwana ate yateeka okugunjula omulenzi nedda maama nedda taata. Nkiddamu ekyo kifu befufulufu. Kojja tayina waakwataganira na kintu kya kugunjula mwana mulenzi talina. Nga nfundikira ekitundu kiri nkunnyonnyodde kojja w'omwana aba nnyina
ensonga zonna ezikwatagana n'omwana engeri gyali engeri obutonde bwe gye buli na buli kimu byonna birekerwa maama omulenzi. Maama mwewe munaakoma okulowooza nti mukwatibwa ensonyi okugunjula abaana bamwe nalimba wa lipoota yali eraga ensi ezisinza okwonooneka Uganda yeesooka naye nga entabwe weeva bano bamaama mbu bakwatibwa ensonyi okunnyonnyola abaana baabwe ebintu ne bakizuula nti bano abakwatibwa ensonyi weekanga ng'omwana ye mukugu n'okumusinga naye nga balaga mu nsi ezimu zonna ezikulaakulanye nti we bakigambira omwana n'akula ng'akimanyi nti okufuna olubuto kintu kya mutawaana nnyo omwana bwe yeekoona akola bw'ati kino bwe kiti nga bakulaga nti ate abo abaana tebafuna mbuto kubanga ekyokola babeera bakimanyi ne wano endowooza yaffe era bwe tutongera kutaggulula ndowooza yaffe tukyalina emitawaana. Bajjajjaffe baali bagezi era baalengerera wala kyebava bagera olugero lugamba nti gw'onooyota togulindanga kugwa manda. Omwana yenna anaagunjulwa omwana oyo maamu mukwata bukyali n'omubaka n'omukwata amavumbavumba n'otandika okumwawulira ekituufu okumwawulira entengotengo ku ntula. Bannange emirembe gyaffe gyewuunyisa eriyo n'abantu abakulu abataawula ntengotengo ku ntula ekintu eky'omutawaana. Omwana omuwala ate ye olugwa ku ttaka bw'ati yakubanga ekiina ng'eno nnyina bw'amuwoomereza nti abanga wa mizi abangamu omwoyo abanga wa mukisa nalimbi nnyonnyodde akule n'ensonyi afumbirwe abenga mukozi omuganzi omufunyi nabannyonnyola ekiina ekyo kyabanga kivudde ku kitooke kya Nakitembe. Abaana ba kaakati tebalina nsonyi ye lwaki bazifunanga n'ennyina talina nsonyi okkunama maama yakwata ebbaluwa ekyamaani kaati yo omwana lwaki ogenda okutandika omuvunaana nti ye takunamira bantu. Mwegendeeza abo abawalawala ababeera ku nguudo obwo busire kwinize bwantamira ddala omukyalo omukulu nodda mu kwambala akapale kakutipye kalaga obupalepale bunika bw'oyambadde munda gwe omutwe gwe gukola gutya nga naawe okuba omwana nti akunamye ng'ate gwe omu kwabo. Ffe tulaba n'olaba TV n'oba ng'oli ku TV n'olaba omukyala ayambadde akapalepale awo kasibye obubinabina kagize obugundi bye kakubye maapu y'ebitundu by'ekyama n'otunula n'ogamba kale laba ono naye nga bakugamba nti naye ayina abaana bw'oba bwange todda wakagendera ddala todda. Abantu baffe namwe mukoze kyamaanyi nnyo okwonoona ensi gwe naabanga omuntu bw'atyo nga yakunyumira mu bulamu. N'olwekyo bassebo ne bannyabo kakerenda kava ku lubaya. Omwana bw'abanga akunama mu bantu abo abawalawala be mulaba ku nguudo ayambadde obupale bumutippye nika zonna zirabika akabina ebinnya byonna ebirimu byonna birabika togezangako n'omunenya noonyereza abakadde bolabe bwe bali n'osanga n'ennyina mbu yasiba akaviiri ka wiivu akutte epaafu yasiba ebiswayiri n'ogamba ono asibye byaki ng'omwana amulemye okugunjula. Bannange ekintu ekiyitibwa abaana tuvenga mu kizannyiramu ekyo kyo tukiviireko ddala. Ensi yonna bw'eba enaayonooneka ensi yonna bw'eba enaafa etandikira ku baana etandikira ku bazadde obutafaayo ate n'obutamanya kubanga ffe twesiba ku kintu ky'obutafaayo naye bo babimanyi nakyo kakibeera ekibuuzo. Ekyokuddamu kiri nti tebabimanyi. Omuntu ayinza okola ky'atamanyi ekyokuddamu kiri nti nedda akola ekyo ekijja mu busobozi bwe era ky'amanyi. Kati bamaama baffe nabo bambirwa okubanenya ennyo oba era nabo tunenye bajjajjaabwe nabo okumanya kwabwe oluusi kukomaawo.
kati bambi okumanya kwe kuli bwe kutyo azadde omwana naye amukuziza bw'atyo omwana ono enkya naye agenda kuzaala omwana kati awo muvanga ku nsi kati oba eyo nsi kyebegenda okutondwawo ate wali gino emirembe gy'abantu nti tusomye egyo gyo bw'owulira ng'ayogera oyagala nakukwata muguwa weetuge ensi y'abasomye teboonoonye buli kintu bitooke bye bigwa. Mbadde nnyinnyonnyola omwana waffe ono azaaliddwa bw'abeera omuwala ekirira kye twakisaliranga ku muyini gwa nkumbi amakulu agakirimu ab'omukazi omulima ate nga nammere ye mukyala abaza emmere eri abakyala abalina emikono emibi eri abalina bannanga ebisiraani nakyo katukyogere ate no weewunye tekiri ku baami ekintu eky'ebisiraani bakyala eri amabeere ag'ebisiraani nga bwe weebaka naye ku olwo lw'ogenda okumanya bajja kukubira bakugambe nti ebintu byo byonna gundi bagimenye nabo gye bali era maama ebyo nabinnyonnyola mu audio wasenga tumanya tutya amabeere agakuba ebisiraani n'ebigere byennyini nabyo gye biri nga kyo ekigere kya kisiraani nga bw'omulaba bw'otadduka manya owedde byonna toyinza kubimanya nga tebakunnyonnyodde n'omanya weeteekemu akasente ojja ofune audio wasenga ne kojja ate buulira tulina ne audio w'enkuza y'abaana mu mpisa z'obuntu bulamu emisomo egyo gyonna tugikola nga tutaddemu obuntu bw'otayinza kumanya nga tunoonyeza kumanya gwe bw'obanga olumwa ne ssente yo beera nayo bino ebintu ebimu bannange tetukyali bakwegayirira abamanyi ensi yaffe wa weevudde abamanyi ensi yaffe wa weeri kaakano abamanyi ensi yaffe nti egenda esaanawo lwaki tukwegayirira nti okumanya kwonna oteekwa okussaamu ssente ekyo kikafuwe kigwa ebulaaya ewa kwini bantu baffe tubaagala nnyo era tubeeguya nnyo naye waliwo we kituuka ne kisukka kati ekintu ekyokumanya gwe bw'omanya kiyamba gwe n'amakaago bw'omanya kiyamba gwe okuwa obuwangaazi bwe na buli kimu okumanya tebayinza kukukaka muntu. Nnyinnyonnyodde ne mbannyonnyola ekirira kino kyasalirwanga ku muyini gwa nkumbi amakulu agaakibangamu omwana waffe ono baayagalanga abe omukazi omulima ate nga na mmere eriyo n'abannyonnyodde abakyala nga talina mukono gwa mmere oba oyagala oba toyagala nga ye ne byakwatako byonna bifaafaagana bufaafaaganyi byonna emikisa gy'omwana ono na buli kimu okweyerura byonna bitandikira mu audio wasenga ne kojja buulirira abanamufuna mujja kumanya ebintu bingi nnyo abanaabafunye ku mukisa oba baasaliranga ekirira ky'omwana ono ku kiti ky'akambe akaganda kali akambejja akamba akaganda akambejja kaba kanjawulo ku bwamba obulala kaakambejja mu Luganda ke tuyita akamba akambejja kaba keeweseeko amakulu agabeera mu ekyo abe mukazi mugonvu amenyekera ensonga nga si mubambaavu yeesimbye ng'ejjambiya abaana ba kaakati babangalavu beesimbye ng'amajambiya naye ebyo byonna baabikolanga omwana ono bimunywereremu ate era byalakanga era byamunywererangamu abaabisobyanga biba abaana bimwawuliranga nga ye n'obufumbo bwagana na buli kimu sanga omuwala nga ye okwesimba ye omuwala otandika otya okwesimba ng'owa omusajja emmere ako ke kamanyiiro ke batera okwogerako nti otajooga akola malaaya lubuto omusajja aba musajja kkiriza ogaane n'abannyonnyola emabegako ffe abasajja twatondebwa mu butonde bwaffe nga tulina ekitiibwa ekyaffe
nakuwa ekyokulabirako nti ne Katonda bwe yali atonda kye yasooka okukola omukono gwe nnyini yagussaako engalo ensajja n'enkazi. Kyala kisajja okimanyi kiba kimpi. Nabagamba galula oluyokube nga totaddeeko kyala kisajja luba teruluma. Kwata ejjambiya, kwata ekintu kyonna obenga akinyweza oba mbazi obenga ayasinku bw'otateekako kyala kisajja omala budde toyina kyogenda kunyweza. Engalo endala zino zonna baazikola ze tuyite enkazi nga ŋŋonvu. Kyala kisajja kye kiba n'amaanyi. Baakikola kagenderere, omukyala lubeerera oteekwanga okubeera omugonvu. Gwe tunuulira bakyala bameka nga si mugonvu eri bba abawangaazizza obufumbo. Wanika omukono ogambe ntya ffe tubalabye va ku banno bannakawange be tulaba tukimanye eriyo bakyakula sajja nga bo n'empi bakuba. Abo tubamanyi naye ensi yonna enaakula eteekwa okubeeramu abantu abafaanana batyo. Naye era nja kugamba okuwangaaza obufumbo, okunyumirwa omukwano teguyinza kunyuma ng'omukyala yafuga omusajja. Tebakulimba omusajja n'ekitiibwa kye lwakuba batono abamanyi ekitiibwa kyabwe. Ebyo byonna y'ensi okwonooneka. Bamikwano omukazi abambaala tabeereka naye nga ye mubambaavu. Bw'obeera naye kale oba oli awo eri abaguma munnange, naye omukyala omubambaavu tabeereka. Nabannyonnyola ne mbagamba bwe tutunuulira ensi yaffe waweeri ffe tuyunguka ne tukaaba n'amaziga. Abaana baffe tebaakubwa biyina. Obutakubwa kiyina nabagamba kiviiriddeko eggwanga lyaffe okusaanawo. Ne muzaala abaana bakiwagi n'obufumbo ne bulemagana kuba omukazi omubambaavu nkinyonyodde tagaanja. Ekiva mu butaganja ge maka ate okufa. Kale olaba abaana abazaalwa mu maka ag'engeri eyo babuna emiwabo, babuna ensingo omusana, beebo boosanga ku nguudo, beebo boosanga okwetunda ye gwafuuka mugano. Okola muzadde abaana abawala, omwana omuwala n'atandika okukolera appointments ze n'abalenzi waka mu nnyumba yo. Leero n'akulaba bwe sooka ompeereza transport omussaako. Jangu nja mukuwa. Bw'otamussaako sigenda n'ava ewaka akoze appointment n'abavubuka 3 nga maama awulira. Yensi gye muzadde. Ono amugambye ewo nja kkeera nja kujja ku makya. Ono amugamba lwaki onkeera? Anti tulina gye tulaga ne bakadde baffe ne maama awulira aseka nti mwana wange mukujjukujju. Mbu yeeyuna kadde akereewo ne wa Henry ave kusaawa nga 6 agendeko ewa waliwo gwagenda okulya naye lunch ate oluvaayo mbu alyoka agenda akawungeeza alinga akuba ebivvulu. Kwegamba abaana namwe mubafudde business. Omwana abeera alinga akola ebivvulu agenda wano na wali. Ate noweewuunye kiruma era ekyennyamiza amakubo g'omwana ono ebiseera ebisinga ne bakadde bye babeera bagamanyi. Kale n'olaba si yaffe ejjudde bakireereesi, bamawali, banantagambwako. Bamikwano sikyasomesa nnyo kati. Kaba katono naye akatono kano mba njagala kasimbe kanywere.
alina amatwawulire teri agenda kuyambako kugunjula abaana bo gwateeka okubalaga omukwano ate bw'obanga ogunjula omwana wo togunjula ng'agunjula ab'oku muliraano eri abakyala abaleekaana n'aswaza omwana we bannange nakyo kibi abakyala mulekeraawo okuswaza abaana bammwe omwana oyo akula ng'omutima gwe mukyamu nnyo ffe bwe tubeera tusoma psychology tulina ekintu kye tutambulirako bw'obanga onaayagala omuntu akole ky'oyagala tomukwata na nnyondo na muggo omukwasa lukwano bw'obanga oyagala omwana akulembere kambawo ekyokulabirako ku ssomero nga byasoma tabitegeera tokwatanga mbuukuli ya muggo okube saawo amugambe naye kaakati olabe wano singa wakoze bw'oti wano wasinze abaana bwe bati oba kubanga wakoze bw'oti bano bonna wandibadde obasinga kiteekemu okwagala mugambe kaakati taamu eno bw'onaasinga abaana bwe bati oba bw'onaakulembera ngenda kugulira engato empya ekintu ky'okoze n'essanyu n'olaga omwana ono botereva agenda kulwana era ajja kulembera naye weetantala okwata omuggo ku luno kankuba enkutte lwaki osembye woowo toyina ky'ogenda kuganyulwa kikyenjagala kikyenengeza abazadde bw'oba onaatendeka omwana bw'oba onaagunjula omwana togunjula ng'agunjula abali ku miriraano omwana ono mulaga omukwano tuula naye omugamba tebakola bwe bati tukimanyi abaana bamputtu tukimanyi omuggo gujjeeyo aweetaagisizza naye omuggo si kamala byonna omwana bw'abanga akula ng'anyumya ku bulamu bwo gw'omuzadde bw'obanga wafa tatera kunyumya nti emigojjo gyamukola ky'amaanyi bameka wabula ayinza okugera n'agamba nenzijukira olunaku maama oba taata lwe yaŋŋamba ebigambo bwe biti byali by'amaanyi mu bulamu bwange abijjukira olunsi n'akaaba ekyo kye tuba tukola okutendeka abaana ekigambo kirina amaanyi okusinga omuggo tetunagamba nti suula omuggo kubanga yo bayibuli kugamba nti suula omuggo omwana ayonooneke spare the Lord bwe mubyogera abasoma spare the Lord and spoil the child bayibuli yakugamba mu kitabo ekyengero omwana nkuba omuggo tegujja kumutta naye tekitegeeza nti gwe buli kwekyusa okwata omuggo buli kwekyusa waliwo omuggo ogwetaagisiza waliwo omuggo we guteetaagisiza bassebo ne bannyabo okugunjula omwana mulago omukwano neffe lubeerera n'obeera mukambwe eri abaana tolina ky'ogenda kutendeka mwana omwana bw'akulaba ne yeekanga omutima ne gumutundugga lubeerera agenda kubeera ng'akola nsobi njereere waliwo ate bataata taata atulika alinga bbomu bannange obukambe bwetaagisa naye ekintu kyonna buli bwe kiyitirira nga bwe twakyogerako nti omukwano obugonvu kirungi naye bwe buyitirira ate ebintu byonna biba birungi naye bwe tubisussa twonoona tugunjule abaana baffe tubalabirire tubaweerere ebigambo ekyomuwendo kyennyinza okukola mu bulamu bwammwe kwe kubakolereza ne audio w'enkuza y'abaana bw'obanga oyagala onunule omwana ate era nessenga ne kojja namutaddemu ebirungo ebyo bw'obanga owulira oyagala amakaago gaakirwe omusana ogw'omukisa ogutali gwa kubonaabona jangu ofune audio wa ssenga ne kojja buulirira jangu ofune audio enkuza y'abaana
nze Dr. Kebbi balijyanko n'abalamaga enamba yange njibawa 7727 ate 27 n'ate siyinza kudduka oba kumanyuka nga abuuka omuliro nga sinaba kubeera nga nnyinnyonnyola obutambi obw'enjawulo bwe tukola. Abaagala okubeera ng'owongera omwana we ebigambo eby'enjawulo tulina akatengo k'ekijjukizo mu bulamu. Abaana bo baakubuuza nti ensi eno givaamu otya? Bannange nze nnyumirwa nnyo okulaba okutuula awo n'engoberera obutambi bw'ebigambo by'abantu ab'enjawulo naddala aboogeza ababiteeseteese. N'olwekyo mba mbeenyumirizaamu nange mba njagala abaana bange babeere nga abo bannajjuuko. Naawe teekateeka ebigambo oba nkubira tuteeketeeke ebigambo tukole akatengo k'ekijjukizo ebigambo by'oyagala abantu bamanye. Ensi emanye ebigambo by'oyagala oba oli awo byakira abaana bo bw'oliba ng'ovuddewo. Obutambi buno nno butambula myaka ku myaka bukomawo. Kyova olaba tutuula awo n'olaba nga bakusindikidde akatambi kali omwaka gwa 1961 bukomawo. Teekateeka ebigambo ojje tubeere nga tubisibira abaana bo ng'entanda tukole vidiyo ebifaananyi oyinza okubireeta tofaayo. Tujja kubeera nga tuteekateeka. Abanyumirwa emisomo egy'enjawulo n'obutambi oyita ku kyoto ky'okumanya ku YouTube channel yaffe gendayo subscribing era weegatteko ojja beera ng'ofuna okumanya. Abayinza otuyambako okubeera nga mutusonderako kaweefwe gwe tuliko okubeera nga tukuŋŋaanya ebitaya by'enjawulo ate okulaba nti tubireeta tujjamu ebyafaayo tubisse mu butambi nga baffe empologoma ya Buganda ate bwe yagamba nti tubeere nga tujja bwe budde tujja ebiwandiiko mu bitabo tubeere nga tubissa mu butambi. Gwe mulimu gwe tuliko. Ayinza otukwatizaako okubeera ng'otufunira kaddata entambula etuleetera okutambula okudda eno neera okubeera nga tuleeta ebintu eby'enjawulo tukoowoola. Enamba yaffe obeera ossaako obubaka bwonna bw'oba osobodde bw'oba olabye nga buyinza okubeera nga butuyambako. N'olwekyo enamba yaffe eno ngikulekera 7773 ate 27 61 27 27 61 27 nze Dr. Kaddu. Obubaka bwonna bw'oteekako abayinza okubeera nga batufunira data ayinza otuyambako okubeera nga tutambuza emisomo gyaffe n'abaagadde okusiima nga gw'olaba omulimu guno gwatendo era ng'ogamba gwateeka okubeera omusaale ate era naawe enamba yaffe ngikulekera ye yiyo mwenna muyita ku nnamba eyo. Kale bamikwano bwe ntunula eruuyi eno ndaba nga wamma wamutako ono bwe tutali makambuga alina kyayogera. Bwe ntyo ne manya wamma nti buli lwotera okubeera nga weesisigiriza oba oli awo ebuddo bwo ate oba weereetera kubeera nga weeyulira amayute gakkundi. Nange ne manya nti bulijjo omugenyi avaawo n'agenda mpola mpola era n'oli agenda tayombye ndaba wamma yaatera okudda. Bamikwano wamma n'akeera mu kisimbira ate yalinda musana kusooka kukaalaama ne gutuuka n'okwaka ne guzukusa kaweekwa eggangu. Wamma bw'atyo akeera bukeezi era bw'atyo bw'aba ng'avuddeyo ogw'okusamba ttaba ndaba wamma ate nagwo gwe gufuuka ogw'omuteega. Mbyetegudde bw'atyo ow'obusa yeetegula lubale baffe empologoma ya Buganda atawangaale.